Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya banyabo ne basebo. Kansubire buli omujali ali bulungi abasiraamu mwewale okusiiba. Namwe abatali basiraamu nga musibirako basiraamu bannammwe nammwe mwebale basiibirako. Naddala ng'olina omukyala musiraamu gwe toli musiraamu nonga omusiibireko webale. Naye tusaba Allah naawe akukwateko osiramukire eddala odde mu ddiini ey'omukyala. N'omukyala naye bw'otyo oba osibirako omusajja naye nga toli musiraamu kitegeeza eddiini okola ki ogyetaaga era ogyagala. Naye tukusabira luce lumu ogende ku muzikiti otole shahada. Kaakati olwaliro ngenda kwogera ku bakyala abatali bawoowe naye ng'oli mufumbo naye nga mwembe muli basiraamu. Bwemba temuli bawoowe nga muli basiraamu mwetaaga okusiiba. Temuteekeddwa kusiiba nga muli mwembi kubanga obufumbo bwe mulimu tebukkirizibwa, tebuli mu mateeka. Obufumbo bwe mulimu tebuli mu mateeka ga ddiini. Bwe mubeera wamu nga temuli bawoowe obufumbo bwammwe tebumanyikiddwa mubanga abeeyendako obweyenzi. Ate oba n'omwana gwe muba muzadde abeera mwana wa kibi. Kati kyobola omwezi ogwa Ramadani bwe guba gugenda okutuuka abasiraamu bafuba nnyo okuwa abakyala baabwe nga beetegeka basiibe omwezi ogwo bulungi nga tewali kibateetaaganya. Ate ogusiibe ng'olina omwagalwawo kubanga teri kinyuma kusibuka kutuuka futaali atuuka ng'omukyala yennyini yamukutegekera osiibulukuke. Kinyuma nnyo naye ate kiruma omwami yali eno n'omukyala ali eri naye nga buli omu yeyeeyiza ebyokukola ki ebyokusiibulukuka. Kiba kiruma nnyo. So banaye mbakubiriza okuwa abakyala bammwe era mmwe abali mu bufumbo nga musiiba naye nga temuli bawoowe mukimanyi nti bye musiiba biki bifu. Eriyo linaagamba nti ffe tuli bawoowe tusiiba naye tukkirizibwa okwegatta. Yes, okwegatta mwegatta kasita bubeera nga si misana kiro nga mumaze okusibuka bulungi nnyo. Okwegatta kulungi nnyo mukufunamu n'empeera singa mubeera bawoowe. Naye omuntu atali muwoowe bwe weegatta n'omuntu we mwegatta mufuna mazambi meereere. Kati awo okuwoowa bwe kunyumira era gwe omukyala gwe batanawoowa ng'oli wa musajja oli mu kusiiba tambulirawo ogende ewammwe Ramadani eggwe okomewo wa bbaawo nga muteekateeka ebyokukola ki ebyokuwoowa kubanga okuwoowa kintu kirungi nnyo era bannaye mukijjumbire mukikole. Ate naye gwe baawoowa weebaze omwami w'okukola ki okubeera nga yakuwoowa kubanga munnaye si kyangu. Bangi nnyo baawukanye bazze eno bazze eri olwa Ramadani basooke bagisiibe badde ewaka batokose ettooke naye ggwe ogisiiba wamu n'omwami wo abaana weebali owaka wasanyufu. Lwaki tomwebaza? Lwaki tomwebaza? Kaakati mmwe abaana abawala batannaba kufumbirwa naye ng'oli musiraamu osiiba eddiini ogiyina naye ng'olina abakutawaanya bayitirivu. Olinayo Jimmy, olinayo Saamu, olinayo Deriki, ate bonna b'olina si basiraamu naye nga gw'oli musiraamu. Kitegeeza omuntu oyo tategeera amateeka ga ddiini. Ajja kukubira essimu ng'oli mu kisiibo kyo atandika okunyumiza emboozi etakkirizibwa. Ajja kukubira essimu akugambye nti munnange gundi mbadde njagala kubeerako nawe mu nsonga z'omukwano naye nga wakoze eki wasiibye tabitegeera. Kakati abantu abo bw'oba ogenda oyingira ekisiibo basitoopinge obagaye ngenda mu kisiibo guno omwezi gumpe nsiibe ntendereze ku Allah wange kubanga yakola ki
yasinga. Biri byonna byerekereze biveeko guno omwezi oguweeyo kubanga mwezi mutukuvu. Nammwe badderiki baani abakubira abaana abawala essimu ne mubalemesa okusiba ekisibo kyabwe obulungi n'osigama muno tojja kumukkiriza kukimalako nga tolidde simaya biki banaye mutuyambe. Gw'olaba nga atafuna musango naye ate gwe abeera agufuna. Oli ayinza okuba tagufuna naye gwakireese gwakola ki Katonda aguteeka ku ggwe. So nammwe mufuneeko gye mwewummuliza. Ate nammwe abamala okusibuka n'ogamba kangende nsaavinga abantu bange bonna. Obwenzi tebukkirizibwa, obwenzi zambi. Buli omu gyali akole ki akitegeere nti obwenzi zambi. Kati bw'omala okusibukuka n'ogenda n'olaba gundi n'olaba gundi bonna n'obasaavinga n'osula ewa gundi enkeera n'olya ddaku n'okola ki n'osiiba. Ekisibo kyali si kituufu lwa nsonga okikoleddemu obwenzi, okikoleddemu ebibi bingi. Amagezi gembawo nti buli muntu yenna guno omwezi yandibadde yeewummuza ne guggwako nga tolabye musajja yenna nga tolabye mukazi yenna kale tulabe woonoofa. Naye oba ofunyeemu ebirungi bingi, oba ofunyeemu empeera nnyingi kubanga oba okoze eki oba weekuumye. Abakyala abafumbo oyagala omwami akulabeko akantu ak'enjawulo nakano kalowoozo. Mu kisiibo kino nga temweraba tumanye okulaba nga weetereeza. Omukyala abadde alina ekibaafu azinlastika nga yata omwami agenda okudda nga Ramadani ewedde nga akoze eki nga wakutte. Mbuuza otya nga weekoze service abadde tagenda nakakande obikole mu mwezi guno eno. Jjukira ofunye gaapu weetereeze kola service akaduuka kateekemu ebintu ate osobole okunyumirwa mu mbeera y'obufumbo n'omwami we yeeyongera okukola ki okukwagala. Bw'atamanyi ngeri kaduuka gy'ogenda kukateekamu bintu noonyaako ku 0704737114 onsanga emulago ku 2 opposite ne kyaki ya Kakande ate nga Natete ndi ku Ntami Complex opposite Total Natete. Mbagala nnyo, mwebale kubeera ku Mabirizi Herbal Products, mwebale okulaba video, mwebale okusharinga. Mubeere bulungi, mbagaza Ramadhan ennungi.